kugamba gavumenti yeye yatweraliikirira waliwo abasiraamu abatabuliiki emyaka giri egy'emabega bakwata ekkubo ne bagenda mu nsiko nga baagala okuyeekera gavumenti oba okitegeera gwe singa okera ku makya n'otegeera nti waliwo omuyeekera osobola okwebaka nawe olwana kubeera nti omulwanyisa naye embeera tugenze tugirongoosa mu kwogera kwaffe ebigambo byaffe mu kutuba ze tukola gavumenti n'ekitegeera nti waliwo abasiraamu abatali bakyamu era n'abo abalina embeera y'ensiko na biki gavumenti bagenda baggwawo tebakyalimu oba okitegeera bulungi abasiraamu baterera bali katonda waabwe era gavumenti kati ekakasa ti abasiraamu bantu balungi naye luli abatabuliiki abo baleetera gavumenti okutamu obusiraamu n'okulowooza nti abasiraamu twagala kuyeekera ki gavumenti ate nga Islam means peace fe abasiraamu ddiini ya mirembe, we are peaceful people. Obusiraamu tebulagira kwekalakaasa, obusiraamu tebulagira kuyeekera, Islam is peace. Tuyina Allah waffe atumalira, tumanyi nti ensonga zaffe Allah yazikola ki yazimala muganda wange. Okay, nja kusaba Sheikh Ali Yasin osibule eggwanga. Sebo basiibudde bannayuganda, nsaba ebinsobyeko omuntu aleme kutwala bikyamu mu bigambo byange batwale ebirungi, because I'm human, I'm not perfect. Nyinza okubaako nebyenjogedde nebinakuwaza omu naye si byange, wabula ngezaako okusigira kifaananyi ekiri godly, ogezeeko okubalansinga okulabako ebintu mu ndaba eki ey'enjawulo. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanzege Sheikh Yasin Ali olw'ebigambo